Ozelevoli kuchenda musamba kasi sasa tufema mafa Radio Simba empologoma enunji eyedembe enene empomu dachika mwedeza kata kusawa esatu zokumacha Sula Senyonga mwamisidi Mr. Mosquito haji titibyanze nkubuza kate nenkwaniriza mpoza sawa enunji muwolo kosom weekend taxi nenkubuza kugwiye najo sindo kwamba uliriza akakuba wetogeda kali mukufudemba wanene kumutala gwafe na ensubira tekalinago kwa kosa lwensonga ntubade tukalindiride wabula mpozi njagalo kwira atenga sil njoza yoza bana balenzi ne bana bala mwena abatikidwa nakolwa jo atempo zine njoza yoza family ya mwami Matovu Franka naiga Florence kongs na mwena mpozi abasobodo kubera nga mutikiro nako olwajo mukulike welcome to the world welcome to Uganda Nenga tempo zikakati tutange tikirewa tutandikirwa bachali bange muliwa bange muliwa wanje mugambi mtya lutuwe chaliwa fe Oyaye yangu otobosa mwagala mbabuse kati njagala kumfunire ku bintu ebisobola lutuwe muyaye wafe ngambe njagala mumfunire ku bakigoddemu abali sekisemuko haji titibya lutuwe njagala ku bantu kagamba nga balina mukubulamu nawe haji titibya lutuwe bambi munyambe mumpe ku malavu haji nawe lutuwe ndandise okubeera nga mpomerera bannange haji titibya nawe ongere munyo titibya lutuwe tutandikirewo bakuba nange haji nawe tutandikewo kuchinyusi be specific bannange nalubega Sharon beera specific nnyo wenyini awo nawe haji titibya Kumulundi guli naleka mpozi mbasomedde emisango egimu egyali givunaanibwa mwana mulenzi David Senyonga owadye studio nga mwe mwali omusango gwa defilement nga mpozi guno gwali kuzingiramu mwana muwala Mutoni nga mpozi erinnya lye ekinigulo yali yeyita Nicole n'omulala mpozi ogwalimu mwana muwala Gloria wabula mpozi twaleka bamuvunaana ate omusango ogwokusatu nga giri ebiri alinga gezaako kugibuukamu nga giringa egamba nti obatte gyandibanga tegimulya bulungi nnyo ne bagamba nti kabakuleetinga omusango ogwokusatu wabula mpozi guno omusango gwalimu nti mpozi David yali avunaana okubeera mpozi ng'asuza abakozi abeerigomba n'abawala abataneetuuka naye nga guno omusango mpozi bonga bo abamu ku baserikale abali mu mitambo bali batandise okugiddukamu nga bagamba nti nkakati ataawo tuba tususe wetulina okukoma naye bonna bagwa amaanyi n'omu ne muwulira ng'agamba nze bino kati mbivuddemu ng'alaba emisango giwera ate nga buli gumu tegunywera bwe gwaggwa ne bayiyo ogwokusatu bagamba nti kati bazudde nga sinze naye ku bakozi bange ku bantu bembeera nabo ku studio kwe kuli eyeebaka n'omuwala oli Gloria ne baleeta abantu babiri be basipootingayo ate Katonda mulungi nti abantu babiri bombi be baleeta omu yali mu kukomera ennaku zonna ze bagamba kuba yali yagula ennaku essimu enzibe kati ne bamukwata nga batubakinga essimu yali mukomera all over the weekend bamukwata Friday ne bamuta ku Monday kati ate omuwala bagamba yabula ku Saturday n'alabika ku Monday ne mbagamba oyo gwe muwaayiriza yali mu kukomera ezo ennaku zonna owokubiri twali tusiiba naye era nga tusiiba ku church fasting n'ekkanisa ennamba esobola okujja n'ejulira nti tubadde nga ku church in fasting and prayers. Omusango ogwokuna mpozi ogwali guvunaanibwa mwana mulenzi David Senyonga mwe mwali omusango mpozi ate ogw'okwonoona abaana okwokubeera n'ekigendererwa eky'okwonoona abaana abato ng'abafunira abaagalwa wabula ne guno abaserikale bagenda nabo baguddukamu okukakana nga David Senyonga bambi alekeddwawo nga yeemagaza bwemagaza nga tategeera kati kiki kimuvunaanibwa era kiki kimusibirisa. Ogwokuna omuwala kirabika nabeera naye nga nina ekigendererwa ekyokumwonoona ky'oba olaba yafuna omulenzi ng'ali nange kama mbeera n'abawala oba ne mboonoona saagutegeera bulungi naye nga bwali bagera batyo nti yayonoonekera wange n'olwekyo it is my fault kubanga omuwala waabwe yafuna omulenzi ogwo ogwasembayo musirikale ate gwe ye yagugaana n'agamba nti ate yakati guno ate tegulina makulu okusinziira ku gyasoose kijja kulabika nga abatetenkanya okutetenkanya.
okusinzira ku David Ssenyonga wa DMS agamba mbu wadde emisango gyonna egisinga yali batandise obeera nga bagikubamu ebituli n'abasirikale abamu nga bagenda bagiddukamu era bamutegeeza nti agenda ategeeragane ne maama w'omwana bategeeraganire wabweru w'amateeka ekintu kye yalowooza nti baali baagalayo ekintu kidogo bw'atyo n'abasiba ekiwaanyi okukakana nga bamuwadde bondi ng'ali bweru yeerigiisa olwo tebanteera awo ne baŋŋamba tusooke tugende tuteeseganye n'omukyala mbaweeyo ssente emisango gyonna bagireke baginzigyeko nze nengenda ne mbagamba nti tusobola kuteesa na mukyala naye bwe muba mumpadde bondi ne mmala okuwummulamu ne ntegeera bulungi everything ki kye tugenda okwogerako naki kye nina obbaddamu nga nkirowoozezaako awo tujja kwogera awo ne bakkiriza ne bampa bondi ne tusinkana n'abakyala ku sande eno ewedde ne taata w'omwana era ne batwala ku kyaki yaffe eri ne najja nankonti ne mbagamba bannaaye ndowooza mukakasizza nti tewaliwo n'omu yali ayagadde kw'omu ku bawala bammwe bonna tetwakubakuumira bawala yagamba nti tewali mutawaana twakitegedde naye kakati kye tetugamba olabe kyonna kyogenda otufunirayo ensonga ziggwe kasita baakoona ku kya ssente ko David nti eyange saagala wembanga njibale kugwe na ddusu yabagamba nti naye bantu mmwe mubeere siriyasi mbadde ndabirira muwala wammwe era mumulaba agezza amatama mmwe mwandibadde atirisi mumpayo akasente ak'okusiima nti mu mazima mwe mwali nfunidde ebbanga lendabiridde muwala wammwe mbagaa nti mumanyi nti emyezi 2 gyokka omwana gwe nasanga nga talina wadde olugoye wadde nnika wadde akaleega era temu ssente zisukka mu miliyoni abadde ng'alya buli lunaku nga nyera mukibola musanze munene ate ne mukakasa bulungi nti saamwebakako nti oba mwesasulizaao olwebaziza Katonda kubanga muwala wammwe yasanga mulokole ne bwe mwali badde kumpa kirabo naali kisiimye nnyo ebyange nga bw'obimanyi tebibeera byanjwanjwa nanoonyeza maama w'omwana ne mufuna maama w'omwana agamba nti David yakola ensobi omwana yenna tabeeranga mbwa nti bw'omulonda ng'oteeka wali eri bw'olonda omwana atirisi David yandibadde alangakokko oba n'abuulirako ab'obuyinza wadde nga David mu ntandikwa yatugamba nti yabuulira chairman wano wagambira nti omusango we gumusingira ebyo bintu biwanvu omwana bwe yava ewaka yadduka n'agenda wa David n'abeera naye awatali mateeka gonna ne kwero si tetumanyi kubanga tetunnafuna obuwandiike tetwabufuna ate n'ekirala omuntu bw'abula tabanga mbuzi poliisi eba erina okumanya era nze mbadde nninzeeko wiikendi eno emala okuggwa nga njagala wummulamu ennaku zino neetawudde nnyo nga ku Mande njagala kumanya bifuusewa kubanga omu baŋŋambye ejjo bamututte mu kkooti ku lwaki zonna gundi fayiro lwaki zonna badde tebazitwala mu kkooti akageri omukyalo ono abadde amukubiranga essimu ng'amubuuza ku by'omusango nze kennyini olw'okuba ndi nze Ssenyonga nga n'avunaanibwa ye Ssenyonga bambi omukyala yalowooza nti waliwo amukubira omutiisatiisa era bw'atyo n'apaapaala naye n'agamba tatidde zaabika emipiira bino bijja kuggwera mu mateeka olw'ensonga baali basazeewo bategeragane ne David naye ate David alinga atababalaamu magezi kobbo zaabika emipiira olaba era nze kyenjagala okunnyonnyola kyenva njagala tugende mu kkooti nze twali tusazeewo tutuule ne David ate David n'alaga nti oba teyatubalaamu magezi oba nze nkitwala obubi ye yennyini n'agamba oba tukimalira mu kkooti tukimalire mu kkooti y'ensonga lwaki nange mbadde njagala tukitwale mu kkooti tutya omwana yennyini we twamukwata nze ne poliisi yatutwala gy'abadde abeera era ne bamugamba alondemu abavubuka baali bangi n'alondamu oyo David nga ye mukama waabwe nga bw'omanyi kati omwana omuwala olubula basooka mutwala ku medical poliisi yo nekola okunoonyereza kwayo so sinze maama ye maama w'omwana ono bambi agamba nti wadde bakwata Nuwasasira ne bamuwaayo nga yabadde muganzi wa Mutoni ye agamba nti si mumativu kubanga bwe babuuza omwana asonge mu baabo abalage ani abadde ng'ayesa empiki yawaayo David kati bino ebyagamba mu Nuwasasira simanya ye si mumativu nabyo kati ono omulenzi omulala oyo yennyini oba bamututte ku mazzi oba tebannamutwala nze sirina bukakafu kubanga nze omwana ne poliisi yatutwala wooli oyo omulenzi abantu ba David be baamuleeta kati tetumanyi kituufu obanga ddala kituufu oba si kituufu okwosa jjo omwami yankubira naŋŋamba mbadde nsaba twogereku ebyono omulenzi gwe basiba ne mugamba sirina bye njagala kwogera bamutwale eruzi naŋŋamba owange oba bamusiba naye bamusibire mu mateeka
mama wa Mutoni oba mama Gloria yakkiriza n'agamba nti omusango kituufu omusango ogumu David tegumusinga naye kakati kyekiseera David ng'akolaganira amu nabo banoonyereze ani akozesa erinnya lya David olw'ensonga nti kyandiba nti waliwo erimise mu lya David naye ng'ate nze omuntu gwensimba kesira ngalopa ku poliisi omwana wange yabula ebyo byonna ebizuuliddwa poliisi yebizudde kati ebyo byajja okwogera oba yamutwala n'amufumbiza byonna njagala bimanyira mu kkooti. Mama agamba nti muwala we byayogera oluusi bimunyiiza kubanga atandise okubeera mpozi ng'ate abikirira omwagalwa we olw'ensonga agamba mbuya kati omuntu gwe mwaleeta ate mwakakamuka ke ate bikoze bitya ye maama n'agamba nti bimunyiiza. Oli omwana yebamufuna okumugulako statement nga naali wa producer David kati ate ng'ajjukira essaawa eyo ye muntu eyali mu kkomera ng'era n'emisango gye tuliko gigye nabo ng'abasirikale ne bafuna okulowooza nti alabika yaani ye era ne tusaba abasirikale basooke balabe omwana oyo bakyayogera kyekituufu kati era nabo ne bagamba kibayina okukola nga tebanagenda mu kkooti ne bayita omwana n'agamba tamumanyi tamulabangako era ogwo omusango nsuubira ku poliisi teguliiyo kubanga n'omwana yasayininga nze wendi ne bamusayiniza nti okubanga muli mu bantu balabye talina amugga bakolaki gwamanyi ne tumugamba tugende mu maaso n'okunoonyereza tulabe muntu kyakozesa erinnya lye ateeka okubanga alimu abo abaana b'okolaki b'okozesa ate nga fayini n'ennamba omwana ze yawa ku poliisi nange ze nnina ze baali bakubirangako era nga abo abaana ba David be bakolaki be bazirina. Agamba nti kakati ebintu ebituuse n'ebitandise omusobera naye okufuna amazima birina kugwera mu kkooti asobole okubeera mpozi nga mutuufu bigwera ddala mu kkooti nga mu mutuufu birina okubeera. Nenze n'omwana okusinziira ku bigambo bya ŋŋamba kati binnyongera busungu kubanga ye agamba mbona omulenzi gwe mwaleeta mwamufoosinga kwogera nti yeye naye si yeye ekituufu kiri awe wa David kugamba byonna we mbirowooza obusungu bunneeyongera. Bambi busungu wabula yenga David agamba nti musajja mukulu ate agenda okuyingira omulimu mpozi gw'okukuba ebidongo nga mbutufu awuliddeko nti waliwo abayimbi abeerigomba n'abaproducer baabwe bw'atyo n'agamba nti yalina okirwanyisa yensonga lwaki yali tasobola kwerigomba na mwana oyo. Era nali sinaba kuyingira mu baproducer ekyo najja nkimanyi nti abawala bakozesebwa abayimbi ne baproducer n'abantu bonna olw'okuba baba bazze okuyingira mu music nga abasinga obungi bayingira banaku n'abayingira nga bagadda era bajja tebalina kye bamanyi kati ono alina ky'amanyi ne yeefuula kabaka mu nsonga ezo. Ku mulundi guli naleka mbasuubiza nga David Ssenyonga bwe yatusuubiza otuwa abamu ku baproducer olukala lwabwe abeerigomba n'abayimbi naddala mu katega ak'okubeera nga bagamba nti bagenda bakolera ziyiti era ku lukala lwe yatuwa muno ne Dokita Tite yabulamu olw'ensonga nti ye yalinako ku muyimbi nga yamufuula ne mukyala we. Dokita Tite yalina Betty Mpologoma nga Betty muyimbi olowooza basinkana ku kyaki waliwo producer bamuyita ba Pius akola nnyimba za gospel alina omuwala awo gwe yazaalamu omwana bamuyita so omuwala abakinga nnyo bamuyita erinnya nderabiddemu yali akola ne Bugembe oyo Wilson Pastor era naye omuwala oyo balina omwana beesanga wa mu studio so cases nnyingi nnyo bona otulira abakyala ba producer abasinga nga meeting point ye studio so which means nti ekyo kituufu sisobola kiwakanya. Olukala lwabadde lukyagenda mu maaso kuba akakiiko kabadde kanene nnyo wano baproducer banne bamukomeddeko ne bamwambalira ne bamugamba ninedda si kituufu. Twayogeddeko ne producer Eddie owa Action Records ng'ono mutabani wange yennyini ye yasambaza ebigambo bya David n'agamba si kituufu bayinza okuba babikola naye nga si bonna siinaawo producer yena kubanga basinga bonna basajja balina abakyala baabwe bba bwalina omukyala we kozi nawe olaba tannabawasa naye nga bakulu baffe balina bakyala baabwe bakulu baffe abo bapademaani sinafunayo excuse nti oba muntu yazaala mu muyimbi just era bibaawo ebyo mukama wange naye tomanya munnaye abamu siyinza kukugamba nti buli omu mumanyi nnyo munda naye nga abamu era tomanya naye nga nze wange edidi ewange kiri kiriya sina obuyimbi gwe nali mmanyi nti kati nga wonagamba Chance Nalubega yafumbirwa wa Linux sina buyimbi gwe mmanyi ali awo nti yafumbirwa wa producer.
abaproducer bangi basuubiza abayimbi hiti singa babeera babadde ku kibala wabula ye Edidi agamba nti kale bakemebwa oluusi naye ate tebasobola kusuubiza kintu kiri waggulu wa ntegeera yaabwe na mikisa. Tetusuubiza hiti naye naffe ate ekizibu naffe tuli bantu era omuwala ajja kujja nawe era weegomba omuntu nga guno weegomba omuntu so tomanyi abala bayinza okuba beegomba nga balina ensuubiza gye basuubiza naye nga naffe tuli bantu oyinza okwegomba omukazi omugamba nkwagadde naye nga si byakusuubiza hiti kiri kiba kya buntu. Bwatyo yawadde abayimbi abakyala amagezi n'abagamba bakyali bange baddeemu mwebeereremu olw'ensonga nti ye ewuwe temusuubirayo ebyafungula ebibye mulina okusasulira bw'ojjanga ozze kola luyimba jangu okola oluyimba sasula genda. Nze wango jjanga si kyabwerera wango ozze kukola eba business kwamba kukolera business simanyi lwaki mbakukolera bwerere nga kwebakeko ebintu ebyo tebikola naye nga batuga bapresenta mu abasinge okuyisaamu oluyimba eyo lutalo okukubira oluyimba keeke ng'emenyebwa era abakyala babonaabona nnyo bannaye mu nsonga y'endongo eno balina kweberera mu justi yesebo naye nga amagezi abana abawala abayimbi wobozze mu studio wobozze mu music industry eno nga business yes oba muntu era nawe ofunyeyo omuntu wo beera ku muntu totagaatagala abantu bazibu nnyo mu music eno bapresenta abo mubeewale nnyo. Ku kyaba presenta nja kubuuza kakalamu ng'atuuse. Producer Atin agamba nti tekiri mu sitaani omuyimbi okweganza ne producer kasita babeera nga bategeeraganye kubanga babeera bantu bakulu. Gwato omuyimbi anaagenda aganza omusomesa w'embalala alina kwetooloolera wennyini waliira. Kati mukulufula ekintu ky'okuganza kintu kiva ku mulimu ebiri oba omuntu munnaye mu ndowooza era endowooza bankwataganira abantu abo babiri baba nga bakikozeera kiri mu mateeka nga beeyagadde kiriwo nti mulimu obubiri kasina kuddala nga bakeepinzera bizinesi eri ku mulimu gwayo kuba munnaye kati obanga oli mu music kizibu oyinza okukanga kizibu okufuna omuntu ng'asomesa mbalala nga musomesa kirowooza nti kirina bye basigalira mu mbayi kasita bagikwasaganya nga bali mu kolasi ati bagemedde mu bizinesi. Atini agamba nti ng'omulimu omulala akabibeera ebitongole bya gavumenti buli wamu wabeerayo obutego kati kiri eriggwa omuntu okwesalirawo n'ogamba nze akakatego tekandidde munveeko ne wano nabo babeera n'obutego bwa hiiti. nga mu mulimu gwonna buli muntu asobola okupromisinga kyayagala okukola kuba bangi basekulitale boosi amala kupromisinga akubeera naye mu ngeri emubeekala kati era kiva eri mu setingi ya mukyala oba mu musajja okugamba ye oba nedda kyagala alina okugenda kyasobola okukola kibala kubeera buli mulimu ekyo kisobola okukisanga n'oba ogenza kwegisinga ng'osaba omulimu osobola okusanga sikaali awo nagamba nze okukuyisaawo bwotyo osobola okukola bwotyo so kisiziira bwe olaba nga ddala gwekyo ekyo kyoyagala osanga omusobola okukkirizigana n'omuntu oyo mu mirimu olw'endala temulaba so obanga omanyi ekyakututte nti si kyekyo naera oba osobodde okugaana okuba batakutte ku mukono nti jangu tukole kidduma empaka. Nja kibuuzaako looja. Twayogeddeko n'ejjajja wa producer Pademan n'atugamba nti obuzibu bwasinze okusanga mu bayimbi abakyala nti baagadde nnyo ettutumu ery'amangu era bajja n'ebirooto bingi kyovola abasalawo okutala afiya nga tebafuddeeyo ani agenda batuusa ku ttutumu lino oba balituuseeko batya mbwe abasinga balina n'eŋŋombe egamba nti nze okusanyukira ku bigere waakiri kankaabire mu benzi. Obuzibu tebwandibadde ku basajja bano ababaganza obuzibu buli ku bwandibadde buva ku bakyala bano bennyini waliwo kyetuyita fem ettutumu mulimu abantu abaagala ettutumu ku kosti yonna waliwo abajja okuyimba nga bazze kuyimba kubanga balina passion n'okuyimba nebeerayo abajja okuyimba nga bazze kuyimba kuba baagala kufuuka batutumu tekiri mu kuyimba kwokka n'okuzannya firimu n'ebirala ebisobola okuyitimula omuntu kati omuntu wajja ngazze ng'ayagala ekirooto kye kyakubeera wali waggulu when they want to become stars abamu tebafaayo ani agenda omutuusaayo. Pademan agamba nti newankubadde baproducer batega obumasu nti bagenda kukolera abantu bano hiiti agamba nti ate abakyala be bakyasinze okutega obumasu bawangule emitima gy'abaproducer tho nti bwate obumasu bwe batega ate bumala ne bubeekwatira okukakana nga bafunye embuto naye era ng'omukyala yali anoonya hiiti mu bufumbo tawangalayo kubanga aba akyanoonya hiiti.
kiricho ngalo kyakifula kafulanga kamasu nabali nabo basinga kubega obumasu era nkulayiriro ne bwamutwala ne buli badde ajja kunoba yagenda amutuse agenda nonya omulala ali mutuusa kuti obwa sita otegeera era ajja kujjukizanga tajja kuyimba kati gwe wankola ki tamubaana era ajja kulekawo nonya omulala namufuula sita newankubadde guli gutyo ye Pada agamba nti naye era kizibu okusanga maneja w'omuyimbi oba omuyimbi ng'aganzizza looya oba MP lwa nsonga abatatera musanga nnyo lwa nsonga n'ebibagatta bibeera bitono kakati bya butonde omuntu okuligisiza n'abantu babeera nabo naddala bakwano be kya butonde abantu balowooza ti omusajja Eva yakola ki yatandika omukazi kyo kiri kya mirundi ebiri kizibu maneja w'omuyimbi okuwasa lawyer kizibu maneja w'omuyimbi okuwasa member wa parliament oba okitegeera newankubadde kisoboka nga naye bw'oli ku munnamawulire era weekanga ofunye omuntu ali mu saakoozi ezo wagenda saka mawulire gye wamusanga emirimu gyaffe gino gituleetera abantu gituwa weekanga ya mwobeera mujjera omuntu gwogenda okukola ki agamba nti lwakuba kale abantyala abasinga balowooza nti abasajja bano n'abayimbi baproducer n'abayimbi nti banjawulo naye agamba nabo bantu ba bulijjo kyabuntu okutunulira omuntu n'omwegomba naye ate nkiyita kya sitaani okumwebakako kyabuntu itsidomo okutunulira n'omwegomba naye si buli mwegomba abeera wuwo buli mulungi si wuwo si kirungi kye bakola bwe baba bakikola naye nga kya mirundi ebiri nabali abajja naye abamu balowooza nti oba tuli bantu nnyo oba tulimu ekyenjawulo naffe tuli bantu ng'abalala nti bw'anaakuzaalamu omwana ne mubayimbi oyogedde nga producer naye ne mubayimbi oli alowooza bw'anaazaala mu muyimbi omwana ajja kuyimbanga ng'oyo bwazaddemu producer Croch owa Jibu Studio ye yatutegeeza n'atugamba nti abakyala ebintu ebyo bawaayo bya bbule lwa nsonga ye alabye bakyala baba producers bangi naye nga hiti zaalema newankubadde kale wabeerawo entegeeragana n'omugira mukira kintu kidogo ekyo si kituufu n'akamu n'akeddagala oli bw'abanga asazeewo bakwatagane mu nkwatagana enda ekyo kuba kusalawo kwabwe kuba bombi babeera bantu bakulu okwo kuba kusalawo kwabwe naye abayimbi abakyala bakijjewo ogamba nti no abwe naagende wa producer gundi n'ababba wange nga nkolera hit baproducer bangi abalina bakyala baabwe nga bayimbi lwaki bo tebakola zi hit asitayakonye ku baproducer abafumbo twale tumanya agenda kuyiwawo olukalala nasooka neyeenyoola okukakana ng'atidde okuyiwawo olukalala netugamba omusajja atukoze bubi nnyo sijja kwogera mannya ago kubanga engeri gye batabeera nti babakuba empeta kiba kizibu nnyo olyokireminga nti ono ababba wange oba mukyala wange nga tamukubanga mpeta ngende ŋŋambe nti no gundi agambe nti Croch yagamba nti gundi ye mukyalawo agambe yiye producer agamba nti hiti eva wa Katonda nakukola promotion nnungi kiti guba luyimba lulungi promotion nnungi na mukisa gwa Katonda naye ekyo kibagamba ekyo bambi bakikomye ababadde bakikola abagenda n'abibeewuwe n'ava ewaka n'ava mu kyalo oba wa gyavudde yonna n'agamba kaneetegekere producer gundi ngende kuba ebyo bibaawo omwana n'omulaba ngazze naye ng'alabika ate ye ensonga ezimuleese zirabika ndala nnyo kati bwagwa ku muntu omutima omunafu basooka ndowooza ekyokukola omuziki bakissa ebbali basooka ate balaba ensonga endala ensonga eyo endala agamba nti bambi nabo oluusi bakemebwa olw'ensonga nti baana bala bagenda ne bayambala obugoye nga bumpi ate be batuuka ne bayawula mu kwawula kwegamba mu butuufu n'owulira ddala ng'okemeddwa naye agamba mwawulire eri bo basajja bagumu nnyo baalabaalaba dda temuddamu kwawulira mu studio zaabwe abawala bajja mu studio mwana wattu omwana najja nga yambadde akantu kampi munda tataddeemu kantu kakati zintebe zaffe ez'omu studio jjukira zibeera za kwetooloola za lugalaamirizo buli lwagira bw'ati n'ayawula n'ogamba kikino
newekanga newebuuza dda amazima dda nti ono muwala ayambadde akantu kampi yabadde takitegedde nti ajja mu studio naye ffe tuli basajja bagumu nnyo nti tetwakalaba oli ne bwajja ne bwagamba nti kaje nga yeeyambudde ali bute era aba agenda kuyimba agende nga talina kyalabyeko kubanze ayawula nefuula nga atalabye ne bwe mbeera nga ndabye mbeerera ddala nga atalina kyendabira kati sammanya nti amaaso siddamu gazunzazunza nga ssa ku byuma. bwado producer Krochi agamba nti singa mubanga mugudde mu mukwano kale kibaawo ekyokukemebwa omuyimbi oba ne producer oba n'omuki naye agamba kale gumira ku oyo owuwo gwe nga gwe producer oleme kufuuka kagogo olw'ensonga tekiba kirungi. bwe kibeera mu mbeera bwetyo ng'ogamba nti omuwala musiimye tusiimaganye kabeere mukyala wange engeri gye mbadde siina musobola okutandikiraawo kubanga munnaye ffenna tetumanyi ntegeka za katono oyinza okwesanga nga mukyala we alina kujja mu mbeera bwetyo naye bwe kibeera bwekityo nga sikyagamba nti akandyeko agende n'omulala ajja olyeko tekibeera kirungi ekyo okufuuka kaggoggo. bwatyo bwe yagambye wabula twabadde tusobola kukomekkereza lugero luno nga tetufunyeeko ku bakyala. Twafunye looya w'abakyala ng'ate muyimbi omukyala Jennifer Fulufiga n'atugamba nti abakyala bonna abawaayo mpozi ebirabo byabwe byonna babeera bafeeriya. N'agamba nti ye singa ajja mu studio n'ogeza n'omugamba nti owaayo ejjamu akabiko omulalu awakubira akayondo ku mutwe n'omutegeera nti si mukyala wakuzanyirwako. babeera boolaba bafeeri yaabo bebo simanyi bapulinsi amira simanyi baani simanyi biki ozze kuyimba omenke olina manager simanyi omukumbeera bagisi neki kyobola era the end of the day babeera bafeeri era nga olaba nti bafeeri ozze kuyimba yimba tambula genda twatana sente zirecording oluyimba guminkiza nonya sente zirecording oluyimba ogenda osasula studio orecording oluyimba otambula oveeyo naye ozze kurecording oluyimba nga wajjamu mpale kuki banakalinda okumutwe alize kujjamu mpale era ababaze bajjamu nabo baba bagadde zijjamu era bayagala dda abalowooza nti bajja bakola ennyimba bwate bayite buki mayi basiibya nga mugenyi abazaddemu abaana ebyana emitwe gyesuuse gyali mu situlo gitunulanga ddagala gando gyasukyana nekyebazadde kimenkanga omukulu omuntu yenna bojjamu ekifo kituufu empale oba ogigiddemu era ozaala omwana ngwana naye ogenda okolanga ekyana kyebazadde kitunulanga simanyi kola nama simanyi wiki simanyi kola munno kubanga ongambye nti mumpale nga mpa balansi ente zange nga ntambula ngenda recordingire wano atumanyi olazze kujjamu mpale gijjemu okola ekyo giwunyemu waliwo abamu abatasasula oba talina sente okuyimba okwagaza kyokuyimba kuli expensive okuveeko ogenda olina ebijanjalo ogenda okolimira nnyo tungambota okujjamu empale sikukubira omukka. Producer Krochi Master Luswata ensonga muziwulidde. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakotte naani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso mu weekend taxi. Oli kuchenda musanva kasiti sasa tufemu Mofa Radio Simba empologoma enonje yedembe yona josinzira okwera ngo uliza tugamba nti webale kubera mpozi nga ate otumbudde ate ne tugamba nti unako lwalero mwe abagenda okwera mpozi nga mufuna basarizi mubere nga mutuuka waneno ezabana fabagalo okwera mpozi nga musomesa abaana wali eri okwera nga bakola owannansing mafi ogamba otyawo ku African Saloon ebwayise njagala okubera nga mbuuza ku Paulo Mukongo Sharon Nalubego ogamba otya timu lana Sophie mwena mbagala nnyo ate nsubira nti kakati mwetegese bulungi sonke bweyogerera ogamba otya wa good talent buli kimu nsubira kati kitambulira bulungi nnyo anko kakalamu amaze okubeera nga ayingirawo era kakati bwe twogerera abawala baabo anko kaka wanji mumuwolu akakuba shoka nawe anko kakalamu tolwa wolutuwe bongeremu akakuba lutuwe nawe anko kaka wow
Musaka jase kwate matumu de mpologome nuje yedembe tera musamba kasisa tu tera mubira kasirisemu www.radiosima.uk pitaka kalamu mgede ansa tuli muwolo kosolwe de tugeza kwata tamuze nsonga ze sokwata tuzimanya na jase kwate ngo tumbude abali mudiro ya mabali munyumba za mali mu office za mwe mu butale mu supermarket yonna boda stage zona mugwanga bali mu taxi mwena yongero kwatenga mabongako embagama ntino chakabinyo okwatenga mwe 10 de kumpologoma amachago na kuno lwalero alero tugenda kutambula ku speed ya chika cha gulunyo solo kwatenga na bino tuongero kwatenga tubimalayo Sante Zaidara Performing Rights Society abachite UPRS akagariwe kariti buli muntu wasiga abayina okukungula kale nona abayimbi ngaye basuzibwa ati buli mwaka erangane guno bade bayina okufuna akasente kabwe UPRS ke kunganya okuva ku radio Sakana TV olufanyale kuba nyimba zabwe kale no abayimbi balina okufuna sente zino bade balina okupata okufuna sente zino mu mwezi guno gwe twatese na kulwegulonga lumu mu mwezi guno gwokusatu ngaye basuzibwa omukulu amanyidwanga Dr. T chairman w'ekibina kino ntibafuna mu bwangu ddala era nabwe kityo abayimbi abenjawulo batandikiddewo kubanja UPRS nga lumu Machi ngabona kulwejjo obutali ande no mwezi okutambulako wasula kyatabukidde naga abaana bana akasigiri kikityo kiki ngalumu ngalumu ebintu byakyukamu bitya era lwaki twalumanizibwa okugaba ssente ba auditors balina kubanga bamaze okubala ebitabo byaffe batuwulira sente zemukozesezza omwaka guno zezino sente zemugazaawo ezokugaba zezino ne batuwoserayizi nani wetumala okufuna audit report ne tutuuza boodi igamba nti mwategedde nti sente zetulinawo zezino boodi negamba zezo kagabi gaba kati process eje tulimu auditors bamaze bali mu kuandika report yaabwe abayimbi abasinga betubadde twogerako nabo abuli bwe tubadde tujanga ku nsonga ya UPRS nadala nga twogera ku sente zino engeri gye bazifunamu emirundi egiwera batono abadde batubuulira amazima nga gye badikiwewa wano kyatugamba nti afuna kasente kati akasente ko obadde wafunako oba nedda buli mwaka batuyita ne batuwaayo kasente ndowooza ne bayita abantu era batuyita batuyita ngapa era ogendayo ne mukali n'agendayo n'abalala ne bagenda ne babawadde buli mwaka abamu babyegana bagamba tebafuna kati bwasoose okwogera nti ofuna nze munnanga kasente kali nkajjayo nakajja emirundi egiwera ebiri naye emyaka gyoyimbidde mirundi ebiri gyokka anti kizinzira bwe nagenderayo kiziriza okubanga ebiri naye nga baboneka nifuna bitegeera Jadi Chiwewa ayongera okututegeeza wano nti mu butuufu ekintu ekirabika oba alabikanga okukifunamu emirundi egiwera oluvannyuma lw'okutegeeza nti ne message ebayita ku UPRS yatuuse dda ku simu ye simanye beyala na Sophie yatuuse mwami wasula eyalana Sophie simanyi diwezi simibwa naye ffe tetunnagifuna Chiwewa yatuuse Sinakalaba ne message zazera musemaje nga batuyita mbujangu muzo bujje nyimba za musenge n'abakugendayo kati batuyise no message irabeko ngamba mwetagibwa ko byala mujo bujje nyimba za naye abayimbi bo bana abenga balaga bonga bagaba tebafuna bo totera balaba keyo nga bazze bayitako bibinja ate abo bandi badde basooka okutegeera bono okubitegeera nnyo obuyuvu bwabwe sikwewango abadde nga baatuuka ddanga nga bamanyi bwe babitegenkanya ne bagira kati okufala kunkalubiriza naye ze ndabira ngati bo abasobola n'okubibala Kalifa aganaga olwawulidde kuba neti bo batandise okubata nga bafuna ku sente oba kufuna abatandise okubata bafuna message esibayita nga yeta n'akubate nga afuna emuyita awo n'atugambirawo nti essaawa yonna olwakino UPRS kyeri mukola abatwala eno anti tombola babiri bitwala mu kooti nze njagala UPRS bagitwale mu mwaka kabiina tebayita kosasi mu kabiina ka palamenti akakosasi ezinyonyole sente z'abakuŋŋaanye ezikuŋŋaanya di ezigaba di eziwaani ewakafeero bakawaayo mmeka ebongole lutaaya mmeka ewaganaga bakamuwa mmeka ani lirupazo bamuwa mmeka ni bulaka ayinako na mmeka ate omwenda atakolanga ku so
twagala tukwatire wamu nti bafani baffe nabo tetagobagamba nti bannange abantu bwe bati bajja ne babajjako ssente muzibawe so naye kati bakisirikira bafani tebagira bawa ssente bwannaye akakiiko ka posasi kakola kuti ako kusebo kakola ku bitongole bya gavumenti mwami Kalifa aganaga kino kitongole Kalifa agamba nti naye mu butuufu ekibiina kino kibazanyidde nnyo ku mutwe oba ku bwongo kati baagala ekituufu bakyetaagira ddala naddala ku accountability eno naye nga gye balina okubyogerera oba okubitemyatebya wali mu kakiiko ketukugambyeko gy'abatwala sente zibafani omanyi sente zigenda wabayimbi naye nga tena abayimbi tebalanga konti wadde bannange kampuni bweti ne bweti bwejjosolooza bannaye musasula akasente ako kesolooza kagenda waffe kati okitegeera soka benjagala nze UPRS yali yannemesa nga tolina ngeri gyotandikako bakola ki niŋŋamba kangende nsoka amateeka ngende mu paalamenti kosase tujja giyita olaba banka eriti baleesebya banka eri gye baggala ebyedda era nabo bajja bayita nti kumugigibwe naye bali babavuddeko bajja bayita nti kumwe mwali mu office mutunnyonnyole accountability nsobola okuwaayo Anna Jadi Kiwewa agamba nti ekituufu kyekiri nti Kalifa byayogerako nti abasajja bano balabika okubanga bababbamuuko naye andibamu omutuufu kuba naye alina byawulirawulire newakuwadde akajja n'agaana Yana kuona mwami wasula nene wera official kimbo yo nona kubana gusiba mukwani naye bobe barabiko kubanga ate lojja no sayini ngano bakwese nezo nogenda nomula najja na sayini ngeno kwesa ngeno jimunywera obulungi nanka nyo Yena uli daga manziba ndebampade kubisatu mbyana ngisatu wewe zetunya ko kati zivuderi kati omuntu oli ndoza ayinzo gayi no wabwase kubisatu nane bambe kubisatu kulimba bango bisinzo obuno kukambula so ngate zisendo ziraba ezinyimba kuziku kasebo ku radio kitufu kiri muri ka president eti president ya luyimba lwa muntu yakwagalanyi wate kuba omunyo lwachalo kuba nnyo ate ngate mbyapa lero omwezi yajokola sija nyimba zikitegeeza ndiko ino omunonyeza yo kamuogo kakati olimba olusobora kuyimba ennyo kati bwolimba ennyo nobanga oteekamu nosubira ndi UPR ejja kulweta akawera ate nojosanga ng'ate baleetekekamu n'akoobi ataateekamu nnyo ku lulwe akukaletamu akasajja ku mwoyo ekireetamu akasajja ne kazimbazimba awo tulina software bagiyita Africos yatuweebwa World Intellectual Property Organization netulyoka tufeedingamu ripooti ya feeza ne ssente ba auditors batugambye ebyebala byokka terina muntu abiteekamu ngalo ze byebala byokka ne biwandula nti gundi ogenda kufuna bwezi gundi ogenda kufuna bwezi ne bagumu essaawa yonna yonna kikira kubanga ba auditors bamaze netulinze ripooti yaabwe ripooti ofulufuluma nga zirumba ba board members nakiwedde kale sibo naye webale kunkaka kuvaamu aya newankubadde James Wasula abadde alowooza oba abadde amanyi nti alabika byonna byonna abimazeeyo era abayimbi abazizzaamu essuubi nti kirabika essaawa yonna omwezi guno akasente bakakafuna wabula Kalifa agamba nti nedda omwezi guno ekugwerako nga tebanakubaako kasente ke baawadde newankubadde leero lumu abatwalirawo era bakubitebya eno kino ekibiina kiridde sente z'abayimbi bwekyo bukumala ebbanga nakyo mutuyitire ku bakulu baakyo nakyo tulabe nga mubakinya batunyonyole ebintu ebyo bitambuza batya ye okusinziira ku Wasula agamba temugumingiriza temulinawe gumiikiriza yadde anti kati engeri gye tutalina bugumiikiriza tugende abinyonyolere wali ajja binyonyolera wali alaga obugumiikiriza ye abwetaaga atya atubulire byeyeetaaga kubanga waliwo communication between omukulembeze ne bakulembera aya Kileva je nazi wanani siyo no banji babadde baludde okumuwuliza naddala ku biki ebimukwatako kakati matuku simba era nkusaba owulire n'obwegendereza we kiba kyetaagisa
abamateeka muwulirize nnyo ensonga zino oba oli awo twetaagawo ku buyambi bwammwe munaatuyamba. Amanya nze Sharon Apollo mukyala wa Clever J maze naye kati 17 okuva era nzaaliyo yatandika ebiseera ebyo oba wawulira 2014 oba wawulira yagwedda years so mwaka ogwo bannange yeena era yansumbuwa nnyo nga ebyaddala kituufu was really mad kati nefaana nnyo mikwano gye bamudduka nga nze wendi naye bazadde be balaba nga tebamusobola so nze nalina okuva ku mulimu I resigned ndyoke mulabirire until when he came up nga nina okugoba abantu abamuleetera enjaga abange Sharon Apollo ono mukyala wa Kirebaje gwe twogerako gamba nti Kirebaje okuva ebbanga eryo naye ndyakutegezezaako emyaka nga 17 buli olujja abadde amuwutula emigo okufaako obuvi nga bwakutegezaako wano paka we twamalirize akayumba kano ne kayingiramu. Kati mubeera wa saidi kyawo tubeere okuloba akafuba kayita akataluko kati okuva olwo omwamaliza akayumba kamu embeera yaddamu ate n'ekyuka butuuti ate yayonoonekera ddala kuba natuuka n'okuna fresh olonga misitinga nnyo and he has never changed paka kati Doza ensonga enkulu ekimuluma nti ebikobula buli kaseera yagamba ebikobula for the land land titles obolaba ekirifa yali yagula amanya gange ngangulidde n'omutabani wange naye kati ate okuva wetwajja wano bannange ejja nsumbuwa awatali nsonga kasamala kunywa enjaga ye ze nafuuka oba ekiri mu maaso mirundi mingi nnyo afulumya ebintu nabikasuka wabweru kati nzuka wate amaanyi oluusi najja n'anyambako awo anaakakanamu naye nga talekerangaawo okusinziira ku mbeera eno approach gyayitamu yagendako ku poliisi okweropera ku nsonga eno wabula kyensa oba kyenalwakiradde gavumenti naba abakuumaddembe musobole okukwata nga muwulira ebintu bino musobole okukwata muyamba omukyalo eno kubanga bambi kyayitamu muliro gwe nyini agendako ku poliisi eno nenga omanya akapoliisi kewaffe batya nnyo kuba ndooza abalenzi abasinga banywa enjaga kuba yali ankubye mutayi wakalaawo zamuloopa yali era anywa enjaga n'abafanse kati we namugamba naye watuli yavaayo ng'adduka n'ajja nange kuba n'omutwayimbwa n'abaneighbours bonna tebafaayo ne bamugamba Clever J mwana wa bendi muleke okusinziira ku kyamaani w'ekyalo Clever J gy'asula omwami Kamada agamba nti ekituufu kye kiri nti omwami ono okuva we yasenga ku kyalo kino bali mu misango myerere naddala egyekuusanga ku gino gyakutegeezaako manye ekizibu kyonna bwe kiri kino kansoke nkukigambe sinnabakulabako mutabani wange naye obuzibu bwonna buli ku gavumenti yaffe okwata omuntu wenjaga n'omutwala gyali oba tonnatuuka waka nga bamutadde kakati olwo oba ogenda kukola kiba omuntu ng'akutta enjaga aginyomesana tuku ng'ayita mu bantu akola ebintu ebitasaana okusa ku bakazi obudde abantu ne babasala embeera eyo kati bw'anaaba agaanye kola ebbaluwa mwongereye mukangemuko ewalonga kuddira muntu ayagala kuta muntu gwe n'omala gamuleka owali obulamu bw'omuzanyirwa nganze tentera omugambo nsaneko naye lwakuba tawulira gwali mu mwaka ndowooza gwa 12 oba mu 9 oba 8 yagirayo naye okuva olwo oli mu misango ebiseera ebisinga tesabiddako n'omusango gwe twagala okugaana okumuwa endagaano y'ennyumba ayagala kimuggyako empakaano ey'ekibanja bannange bakugambanga nnyo nti obeeranga mu bufumbo tawulirizanga ŋŋambo z'abantu Apollo agamba nti mikwano gya Clever J gyamukubira essimu bwe yali agenze mu shows ez'enjawulo ne zimutegeeza nga Clever J bali mu kwejavaana ebikyalo eby'enjawulo ayingiza kino atwala kiri akomyawo kiri bw'atyo we yamukubira ku ssimu n'amutera mu blacklist ku sport kituufu kati we yagenda that was when last week yagenda for 10 shows anti mikwano gye gyennyini gyejaŋŋamba nti munnaye Clever J wabeera eno abeera mbaka akyusa ono n'oli ati oli gwe mwagamba nti mulokole kati ndowooza we mukubira simu eyo n'ebikyala kimuyisa bubi kyokka nga yavaawo tatulekedde ssente kati n'abeerangawo nga mukubira ntange omwana alwadde sabayeeza okufa awo n'ateeka mu blakali nga tatulekedde wadde
si mulundi gwe gusoose kati awo yanteeka mu blacklist awo n'atandika okumpeereza messages jjukira sobola nga nvuma ate sikusanga waawo ovaawo nze nakukoowa ne mugamba je siinawe endaga era nakoma n'okunvuma nti nnyoko ne mwesonyiwa ne mbanga nti ndi kuyiiya wano omukyalo wali omukadde wano ateera kunnyamba nza saba naye nga gwe mukulaba okukola abasente azirina esobola okulabirira azirina ebyaddala azirina ate buli wabeera ne sente yeeraga nnyo aba ayagala like oba olina omusinza nnyo era kyonna olina omusinza nakuwa aba akuwadde akuwayo 15,000 okusinziira ku taata wa Clever J omukulu amanyiddwa nga Bukenya ku nsonga eno ya puloti gy'ayitamu ng'omuntu namunoonyezaako era ne tubaako ne tubawayawayamuuko naye ku nsonga eno Bukenya John era ebintu ebyo yabimbulidde wala nyina ngamba agenda kubyongerayo wakyamaani ne kupaka ku poliisi. Clever J oyogerako naye ng'omuntu oba Clever J nayogeddeko naye kati we nayogeddeko naye ebyagambye balina wali mpalisa kati alina omuntu gwebadde ali naye mu byakulira okutambuza bamuziki we bamuwadde amagezi ogere naye omuwala amufunire gundi amufunire konse okumutwala ebweru atandika kakati nakubidde omuwala banze siri naye geno Kampala naŋŋamba nti nangize bigi nno tasobola kugenda bwinza ebyo agenda bweru kukola Clever J mpango bwakuleta mukazi mulala waka aya ensonga yonna weeva enkulu omukyalo ono agamba nti Clever J atuuse ku ssa ery'okwegaana omwana nga ye gwe baakera ku makya ne beezaala ye omukazi kyawakanya naga nti omwana musajja abadde kyono era ye yaŋŋamba ono omwana omukulu firstborn yamanyi buli kaseera adawutinga nti mwana si wuwe naye emyaka gyemaze naye lwaki ebyo bitandise kati akaseera kano nga ye tanjagala just ekyo akireeta okwepena what is responsibility naye nga tulina abaana babiri okusinziira ku taata wa Clever J omukulu amanyiddwa nga Bukenya agamba nti nedda omukyalo ono alimba ekituufu kyakiri nti omwana oyo si wa Clever J nga bwakutegeeza wano era kyekyo ekituufu siwuwe omuwala siwuwe anti omukyala yagamba mbu lwaki kijja ssaawa zino eno byekwasa nti wuwe omwana siwuwe alina omwana omulenzi yekka muzzukulu wa Maya Jeremaya gwalina agamba nti newankubadde Clever J oluusi amuwaamuuko ku kitiibwa